Munsanze wano, munsanze nani? Jonathan wa 222 yaddawa. Wano mubendo gwoyina wotamanyi okulidde wali kiyuye. Era we bakuzadde. Ensonga lwaki nkyayogera naawe? Njagala nze naawe tubeere ku page etya? Ku page emu. Kubanga nkugambye nti wano wendi. Bantu bange be bagulawo be muli mu kwonoona. Esatu. Emeka? Okiriza nti sb4 wa mulimba muzeeyi. Nga mulimba nti family yange njinonya teriyo. Nti bakusiba ne mugwabya ne nga mulimba nti nsula mutundu balete yalisanga. Nga mulimba nti abatuuze neetaaga banzimbire ennyumba ekyo teyakisanga. Kize sb4 sigenda kumwetondera. Tewa mulimba. Kubanga siina kye namusobya. Owulira bulungi? Siina kye namusobya gwogambye nti namuvuga ne mutomeza nze ndi muzibe. Baganda baffe abagenzi maaso n'okubeera nga mutugoberera njagala beebaza nti mukoze ky'amaanyi okuva emboozi ya muzeeyi bwe yagenda maaso n'okubeera ng'etandika okutambula bangi mutugoberedde ate ne musubscribinga ne mulayikinga ne musharinga content waffe. Njagala ogenda maaso n'okubeera nga mbategeeza nti emboozi ya muzeeyi eno ekituufu kiri nti nnene era mpanvu era bingi ebigirimu. Muzeeyi ono yagenda maaso n'okubeera nga atukakasa bulungi nnyo nnyini ddala nga bw'ali omuzibe nga bw'atalaba naye okusinziira ku ebyo naawe bye weerabiddeko ekituufu oba okiraba. Bwe tutyo twamusaba agende maaso n'okubeera nga yeetondera sb4 wabula muzeeyi bw'atyo bwe yakola. Kaakati nno mu ebyo byonna okubeera nga biri bwe bityo nga nze agenda maaso n'okubeera nga nteeka ennamba yange ku mukutu guno ogwa Beyond the Newsroom ntandika okufuna amasimu agantiisatiisa okuviira ddala ku kadde ke nateekayo episode 1 okutuuka ku lunaku lwajjo kyova olaba mubanjiriza episode 3 ng'ekituufu terabika olw'ensonga mbadde nasazeewo nsooke neekutuleko ku line. Naye mbeebaza nti bwe nakeera ku makya ne ŋŋamba kanve mu kibuga ninnye emmotoka ngikwate ngivuge paka mubende nsisinkane muganda wange Sewajje kwoteeka Juma Segobua tukole story eno bambeerera bangu ne tugenda maaso n'okubeera nga tukwasaganya story eno. Era mu ngeri y'okubeebaza mbasaba mutugoberere ku mikutu gyaffe gyonsatule. Ogwange nga nze Deni baguyita Beyond the Newsroom. Oyinza oba tewandabye mu kamera naye nga nabadde musaale mu nsonga zino. Then kwoteeka muganda waffe Juma Asegobwa n'omukutu gwa nva mitiyana facts with the source. Jjukira nti ono ye yakuyimbira akayimba nti nva mitiyana. Mu ngeri y'emu ne muganda wange Sewajje Fred Icon Media mutugoberere musharinge ate ensonga tuzikwasaganye. Kakati njagala wano wennyini we tuba tutandikira ku nsonga ya muzeeyi ng'ate oba oliawo tukutte party 3. Nganzo nonyeza wano mubendo gwoyina wotamanyi okulidde wali kiyuye era we bakuzadde. Muzeeyi amanyi ne wakabana kati eno mubende mwenzaliddwa gwe wanneekwekeredde naye nga nkumanyi ozaliddwa wali kiyuye ne basidedo badde ozikola ku balediyo nga mpulira. Olwaleero luno tomanyi bantu abo gye bali oba ntuuseeko tugende babiri. Engeri gye sibamanyi nga n'abakulembeze babeeganye nti tebakumanyi siina we nnyinza kutandikira. Kaakati njagala mbaleetere ebbaluwa zaaki ez'abasawo. Tukakasa tutya nti ntuufu muzeeyi nga tonnaba kuleeta bbaluwa amaaso gafa mwaka ki kuba okubanga omanyi Sewajje omanyi bwe bamuzaala ekitegeeza ekitegeeza kiri nti abatulaba twazze kumalawo bumulumulu n'obutakkaanya obubaddewo ddala kituufu muzeeyi mulambulukufu. Bwe mwazze wano mwanneeyanjulidde mu nsonga 2 bwe nonneekwekerera. Badde nino kikola olw'ensonga nti abatulaba wantiddeko zinene mundu mbategeezezza nti muzeeyi namukolako dda abadde ayinza okunneekwekerera. Wantidde nti nine mundu ndabiwulidde ne bwe njagala essaawa ya leero nsobola okuzikiza ne ŋŋamba siddamu kwogera kigambo kyo n'oyinza okubinsokolamu. Sisobola ensonga lwaki nkyayogera naawe
njagala nze naawe tubeere ku page etya ku page emu kubanga nkugambye nti wano wendi bantu bange be bagulawo be muli mu kwonoona bantu bange be bazimbyewo be muli mu kwonoona ne kabuyonjo eri bantu bange be bajjo gikola ngigendemu abatulaba tukyalina emboozi ya muzeeyi mulimu ebiwonvu n'ebikko wano bwe tugamba nti tukutte tuba tukwatidde ddala simanyi Juma awo tuli mu dakiika mmeka emboozi ya muzeeyi teganawera bulungi asatu wandibaddewo ekibuuzo kyawe ndi muzibe ntegeera abantu balina ekibuuzo nti muzeeyi muzibe abantu balina ekibuuzo ddala muzeeyi muzibe naye muzeeyi ng'ekibuuzo ky'obuzibe kikyali awo yayingira ddi ekkomera era avaayo ddi ebibuuzo ebyo bingi tubadde tunoonya vidiyo ya muzeeyi akatambi okafunye sooka oleete tulage muzeeyi akatambi ka omwaka gwa 2022 omwana ono alabika obutambi yagenda kubundaga wano lwakuba gye tuli nga bwe mulaba netiwaaka eyinza okuba nga eri dawuni y'amasimu akatambi tugenda kanoonya saagala odde eri ogenda obipangirire njagala ensi yonna ebirabe nga bwe biri kati twagala tugyewo obumulumulu obuli wakati wa muzeeyi ne sb4 n'okiriyalinga sb4 yes era muzeeyi mu byonna sb4 mwetondere then n'abatulaba kubanga bingi bikyajje biyita mu sb4 naye tebigenda kutuukako ng'olwedde ate erinnya lye onokkiriza okwetondera sb4 namwetondera namukola ki nti wamutomeza okumutomeza ki nze nali muvuga ne mutomeza onokkiriza nze muzibe yakkiriza ntya muvuge wano we mutudde sb4 yakajjawo emirundi emeka esatu emeka okkiriza nti sb4 wamulimba muzeeyi nga mulimba ki nti famire yange njinoonya teriiyo nti bakusiba ne mugwabya nga mulimba nti nsula mutundu bale teyalisanga nga mulimba nti abatuuze neetaaga banzimbire ennyumba ekyo teyakisanga kituufu ebintu bibiri ebyantwala mu mawulire wamulimba nti bakusiba ne nantubiro ne mugwabya kati gwe gwogamba nti namulimba kubanga ekyo kiri mu ndowoozayo anti nantubiro yakweganye bw'aba yanneeganye n'ennyoka asobola okwegaana n'agamba sinze nkuzaala kati ate ye nzanzaala omukulembeze yakulwanirira yakweganye yanwanirira wa yanwanirira kati ettaka yalizza eryekambuye liriko abantu bw'abanga yamukulembeze alwana gw'oli munnamawulire mawulire g'ekambuye tewagakwata ettaka lyakomawo abatuuze kwebali munyinyonyole ekyo kituufu muzeeyi akangudde ku ddoboozi si kukangula ku ddoboozi njagala nnyo amazima gaveeyo ettaka eryo tebaligobaako bantu ebibuuzo bikyatambula bwe wali munnamawulire wakolawo ki nga bagobye abantu naye abitwolekeze era ensi twagitegeeza muzeeyi tumubuuziza ekibuuzo ddala kituufu anakkiriza okwetondera sb4 nti yamuwa amawulire ag'obulimba yazzemu ndowooza mubiwulidde wuliriza kino nze sb4 sigenda kumwetondera tewamulimba kubanga siina kye namusobya owulira bulungi siina kye namusobya gwogambye nti namuvuga ne mutomeza nze ndi muzibe nze nsobola okuvuga okutomeza tekitegeeza kuvuga kwokka muzeeyi olwaleero luno kankubuulire sewajje naye nga bwe yawuddiisa maama fiina nti yazimbye ennyumba naye ananneetondera kubanga yawuddiisa maama fiina n'amugamba kuddayo ewuwe sooka owulire yawuddiisa maama fiina n'amugamba mu katambi kasembyeyo si kasembyeyo bungi nnyo bwakoze naye yamugamba nti twebaza mukama nti ennyumba yakoze eki yawedde era nga maama fiina yamanyi ti sente ze zakoze eki naye sente naawe kenyini wojjidde osanze omwana mugamba leeta endagaano zange mwenna mwayewuddiisa sente natunze bya mu nnyumba okusasula sente ezimaliriza ennyumba eno era tobisanzeewo babifulumiza nakwosooba ddi muzeeyi gwe ne sb4 mwenna buli omu yalimba munne kaakati wuliriza yoba yanimba oba nange namulimba kati ebyo buli omu asonyiwe ki wafunye ennyumba tokyalina buzibu nze nafunye ennyumba yiino mbadde nsula mutundubale nafunye ennyumba ninawe ensula kyewafuna mu kufera abantu wakimazi nze sifera gwe nkugambye nti enjala bweba ennuma nenzija mu maaso go ne nkugamba sewajje mpa ekyokulya n'okwata omutwalo n'ogumpa bannanga abooluganda mba nkufeze
bwemba newayiriza nti nno kituufu kiddemu busooka olinda abooluganda baddemu nze bwe nzigyewo ne nkugamba munnange enjala ennuma ndi musajja muzibe mpa omutwalo ndi akamere mba nkufeze kati nze nawaddeyo abantu bange ne mbasaba banzigye mu ttundubaale banzimbire ennyumba Mukama Katonda bulungi sente zayitidde ku simu yange ze nakozeemu omulimu guno era ebintu omukyala byabadde ampadde munnange omukyala nyongero kwetondera munnange mama nsonyiwa ebintu bye wampa okuva mu ggwanga lya Amerika ebintu ebyo nabitunze ngansasula amabanja abatulaba deninja kusaba olage ku bantu kubagenda okutulaba Juma nsaba mulage ku bantu emboozi ento tugikoze nga tuliwo ffe muzeeyi n'abananga era ye muzeeyi teri wa mawulire yabujjako interview mu mwaka ogwo kuba ye bamuta mu mwaka guwedde ogwa 2023 emboozi nga zino ebiseera ebisinga biba bingi abalabi mmwe musalawo ne mujajinga ogwaffe guba gwa kujja ne tujjayo ebyo ebitabagambibwa oba ebyo ebisunsulwa oba ebisengejjebwa oli mwana namubende twanirira ng'abemubende banno lekakufuula nga basuule abemubende n'abalwanirira nti ettaka walirwanirira ne lidda muzeeyo ettaka liri mu mateeka abagibwako basasulwa ensonga eri mu kkooti bikyagenda maaso ate naawe gw'omu ku gwe baasiba gwe togendayo nga temumpita kati olabye kunnoonya nga ozze kukola mawulire lwaki tonoonya n'oŋŋamba birungi ogambye bakusiba ne bakansala olwaleero ate bakweganye kati nze ate nkuyite ntya toyina bwompita onoonya ekiwano tuzze kujjayo nsonga onoonya ekiwano waggwatalina bwompita tuzze kujjayo mazima nti muzeeyi kakati sewajje tuzze kujjayo mazima okyali mwana muto muzeeyi olina emyaka emeka tukkirize tugaane n'abatulaba mwenna nti muzeeyi tumukutte ewaluma era ekyo kyo tetwagala sikunkwata waluma bwe twogedde ku ky'omwaka nti muzeeyi 2022 yali bweru ng'ate ye alayidde ne mu kamera nti bamuta 2023 muzeeyi akangudde ku ddoboozi n'akyusa n'olutambi si kukyusa lutambi kakati mwe abatugoberera tukyali ku peegi ye mujja kukkiriza na kubanga nze kyenjagadde okubuuza gwe weeyita munnamawulire ettaka ly'ekambuye balitutte ensuubira ogenze mu mawulire si bwe kiri oyina kyewalwana okugamba nti ettaka lino likomewo muzeeyi bwe tuba nga tuli mu nfuga ey'amateeka ow'amawulire si yalina ate okulwanirira ettaka ewammwe amateeka gakola ewaffe gye gatakola ffe be mukijjanye ne mutugobesa enkya n'eggulu ate ffe nga baani kakati olwaleero luno emboozi zino ziba mpamba ate era zinyuma njagala abooluganda otuuse okufundikira oba tonna tuli mu kumaliriza nga bwe tunyumyamu ne muzeeyi ono bwansoyaoluganda njagala okubongera ennamba zange ez'amasimu nzeeyi esimu zo zisomye tetuzinaako ne wali era njagala otindage nga nzisoma kubanga mu butambi buno lwakuba nti mugenda ne mubukutulakutulamu ennamba zange ne mutaziteekayo kano nga bwe tukatandise abooluganda tekagenda kutulwamu mbaagaliza obulamu obulungi naye abooluganda mwenna amanyi ku famire yange gyeri bannaye nayina omukyala nayina n'abaana era abamu abagamba nti siri Ssaalongo singa nkutwala mu bantu abamu ne bagenda nga bajulira osobola okumanya nti ddala nali Ssaalongo simanyi oba abalongo baali bange oba si bange naye nga mukyala wange twayina abalongo era nga balongo bennyini kakati abooluganda buli kiisa amanyi famire yange weeri oba buli kiisa amanyi omuntu wange yenna waali kubanga nze nayina abooluganda 5 nga tulinamu ne mwannyinaffe nayina omukyala n'abaana 6 emboozi ya muzeeyi teggwa malujja data balayika bamaze okumulodingako tiimu yange eno gyenatambudde naye unsazizaamu ne ku sigundi nemba zange zembadde muzeeyi ekibuuzo tukyalina obudde muzeeyi nga bwe batereezaawo njagala kukulaga katambi nja kutuuka mbigaane mu mpita omubi tobigaana muzeeyi yabigaana bagambe yeetuukidde ogambye tuwunzise ate ogize njagala kulaga katambi muzeeyi nze njagala kuwulira waliwo kampuliza batutondaga kubanga bw'onoova wano ng'ogamba olaba twabadde tukamulaga mulaba bwalaba
ekirungi abatuuze tubabalaze kati nze bwe mba muzibe siteekesebwa kubeerako na tv gwe se wajjewo tv nga nange ndeka ekya tv nze ekibuuza omusajja tv nange yange naye ogiraba budde ki owange nze ndeka oba ngiraba oba sigiraba nze kasita onsanze naawe se wajje leeta engalo sijja leeta engalo nga kamera yonna ekulaba muzeeyi ayagala mukwate mu liiso ekitakkirizibwa omuntu yenna oyinza okukkiriza olugalo kukwata mu liiso ng'olulaba nga tumaliriza nze nganze okusinziira ku mboozi ya muzeeyi nga wooli sigenda kwekwekerera ensi yonna nga bwasoose okuneekwekerera kubanga ekyo olinga bakazi oli mutiitiizi ekyo nabadde nina okikola olinga bakazi oli mutiitiizi nnyo ekyo muzeeyi ono nga bw'omuwulira ayomba bw'ati nkugambye bwe twatuuka mu maka gano twagenda mu maaso n'okubeera nga tukyusa amannya ewali sewajja okweyita amannya amalala nange ne nkozesa amannya amalala ndowooza lyali lya Ssekibogo oba lye nakozesa sikyajjukira kw'oteeka ne Juma okukozesa amannya amalala lwaki twayagala muzeeyi ono agende mu maaso n'okubeera nga atubuulira emboozi eno nga bweri n'okumuggyamu amazima n'ekyekituufu muzeeyi ono eyeeyita birungi Ivan yagenze maaso n'okututegeeza nga bwe tuli abatiitiize ennyo olw'ensonga twasoose kwekweka amannya gaffe ne tutamubuulira ekyo kituufu ate naawo twayeetonzeewo okusinziira ku batuuze batutegeezezza nti muzeeyi ono yakusenga wano mwaka gwa 2021 kyokka nga kaakano agenda mu maaso n'okubeera ng'ategeeza nti yakasengawo just mu biro bino byennyini Sewajje Fred atugamba era nga bwe wayogera nti yamukolako story mu mwaka gwa 2022 omuzeeyi ono mujjukira ku ssomero erimu lye sijja kwogera yayitayo okubeera ng'asabiriza obuyambi mwaka gwa 2018 kale kwegamba ono nga ye zibadde enkola ze okubeera ng'anoonya ssente mu ngeri ey'okusaba obuyambi ono yategeeza butereevu nga bwe wataliiwo munnamawulire n'omu ayitibwa Sewajje yali yagenze maaso nakubeera ng'amuggyako interview obulimba bwe busooka naye amazima gamala ne gatuuka ekisinziira ku bye mbadde ngenda okukubuuza yaani akuzaala ekiyivu nze nga nze muzeeyi sigenda mwekwekerera ekituufu kiri nti muzeeyi wannimba nze n'ennimba gwe mu 2022 muzeeyi wannimba emboozi gye nakukolako era kyo nkyogera nga n'ensi yonna endaba gwe nakulimba takwagaliza gwe nakulimba naye kati wampaayo ki bagamba amazima galwawo obulimba bukeera kuva 2022 tuli mu 2024 amazima gaali galuddeyo nze abooluganda nga muli naye Juma nkakusimu eyo kati ninyo muzeeyi ekituufu muzibe oba nedda oba seetegereza oba alaba oba talaba wano yajjawo bbanga ki wano yajjawo mu mwaka gwa 2021 yajjawo mwaka gwa 2021 kati okusinziira ku muzeeyi agamba yava mu kkomera mwaka gwa 2023 yatuuka atya wano mwaka gwa 2021 chairman yamuleeta okuva ku Tropic FM mwaka gwa 2021 baseerabidde ekitegeeza emboozi ya muzeeyi yonna ey'okuva mu kkomera 2023 ogw'omunaana ya bulimba sijja kiwaako bujulizi gwe wamulaba 2021 kale tweyanziza bagenda maaso ne batutegeeza nti oba oliawo obulimba bwe bukeerayo naye oba oliawo amazima nago gamala ne gakola ki ne gazuuka okusinziira nga ku bannayuganda bwe tubadde tulaba story ng'etambula nnyo eya muzeeyi ku social media ku mikutu egy'enjawulo olunaku olwaleero mbitaddemu engato ne ŋŋamba lwaki sitambula nenzikirira emubeera n'ensink ne muganda wange Sewajje tugende maaso n'okubeera nga tukola story eno gyagenda maaso n'okubeera ng'atandika mwaka gwa 2022 olunaku olwaleero byonna tugenze maaso n'okubeera nga tubizuula era ne tufuna amazima nakyo ekibadde wakati we newa sb4 eyagenda maaso n'okubeera nga oba oliawo watandika omulimu guno okusinziira ku mutuuze omwagambye muzeeyi yasenga waneno mu mwaka gwa 2021 ate nga muttu atugamba yava mu kkomera mwezi mwaka gwa 2023 Sewajje nga ggwe sooka obuulire background ya story eno omanyi kye bayigamba nti it's been a tug of war
lubadde lutalo lwennyini okulaba nga tugusa ekyatandikibwa. Lugendo lubadde luwanvu, emboozi ze twakola mu 2022 nga tuli mu ggalo gw'Ebola e Mubende, nga tukola ku muzibe, waliwo eyamunetera munnabyabufuzi naye ensonga ne tuzikolakokko, zisooka ne zisirikamu n'agenda mu maaso ng'atambula, naye nnaku ntono nnyo akatambi katandise osaasaana era ensonga neekwata nnyo ku bannayuganda. Nze omu ku baavayo ne mbagamba nedda, twagala bwe tuba nga tuli mu civilized society ate tuggyeyokko ebintu bye tulaba ebituufu. Ow'amawulire ebiseera ebisinga abeera ddoboozi eryabo oba fferiiso erirengera ebuziba nti tulaba beyond. Gw'ayinza okulabako kitono naye ate ffe tumanya bingi. That's why nagamba no, mandate yange ne calling yange okuva ewa Katonda omulimu guno gwe nasomerera, nagamba siyinza ate kulinda nsi kubisibwa nga nina okuvaayo ate ntereeze ekyo kyetulaba nga kigenda kwonooneka. That's why twavayo ne tubagamba this is total lie, okusinziira ku nze bye nali mpudde ne ate bye naddamu okulaba, so ne bye nakola tugamba nga bw'ogatta dots tezigatta. Y'ensonga eyo nti nagamba sijja kutya. Fine bamba bayinza okunyiiga naye ate ng'ebiseera ebisinga twetaaga okubeerako mu nsi ey'amazima. Ekibuuzo kyange wekiri ogyewa obuvumu obuyimirira no standing as strong and bold yogamba nti nno leka nzijeyo ensonga eno nga bweri, kubanga twawulidde mu audios mu sb4 zeyatadde nga zirimuko n'amaloboozi agamutiisatiisa obulamu bw'okubeera nti kati buli mu katyabaga. Kyetwagadde naffe okulinnya mu bigere bye bimu tusobole okubeera nga tujjawo ekyo, kuba mu nsi ey'amawulire ekikwata ku ssewajje kiba kikutte ku ddeni, ekikwata ku icon media kiba kikutte ku beyond the newsroom. Ebiseera ebisinga netugamba nti kino katukijjo. Ebiseera ebisinga tusoma ku byawandiikibwa ne tugoberera ne kubamu ku philosophers. Waliwo enjogera egamba nti truth shall set you free. Amazima gali bafuula ow'eddembe. Kakati buli lw'otambulira mu njogera eyo ebiseera ebisinga eba egenda kutuusa wala. N'ekyokubiri, buli lw'otya okuggyayo ekituufu, leero kiyinza okutuuka ku mulala, enkya ate ne kituuka ku mulala n'ogamba singa nayogera. Oba oli awo twalibadde tukola ki? Tutaakiriza. Ebiseera ebisinga bannayuganda tumanyi okugamba nti sorry comes after danger. This time round mbadde siyinza ate kulinda danger kukola ki? Kutuukawo ku munnange wabiwulidde byayogeddwa na buli kimu. Kino eno ekibaddewo oba ekiriwo tekigenda kulemesa ababadde balina omutima oguyamba okulekerawo okuyamba, kuba ekituufu kirabika nti tutuuse bwe tugamba nti bannayuganda oba oliawo ekisa tukisusiza. Tukkirize tugaane tikiyinza, ekibuuzo ekiyinza ogamba to a large extent kiyinza okukosaamu, naye omuntu bw'abanga yazaalibwa nga naturally alina omutima oguyamba ajja sigala ayamba, naye ate era mulimu abo bagenda okwesikamu before nga tannayamba ajja kusooka akola ennyo research ku muntu gw'agenda okuyamba nti response abantu kwe badde nga bayambira taanaapu eyinza okukendeera. N'ekyokubiri lino ligenda kubeera ssomo ly'amaanyi. Ezo ebiseera ebisinga nti bakugamba waggulu w'omumanyi ate wabeerayo omumanyi nti oyinza ogamba nti kankwate lino ekkubo ate oli nga yakozesezza liri kati gwe n'okwata lino n'otomera ng'oli mu kkoona ng'ate ekkubo likomye naye ng'oli yateza amakubo gaaga. Asatu kati kwegamba buli lunaku ensi ekyuka. You get? Ensi ekyuka buli lukya nti ebiseera ebisinga n'abantu bano abajja okubaako engeri gye bawuddisaamu abantu obukodyo bukyuka. Okulidde mu kibuga Kampala engeri gye baferamu abantu ogiraba nti buli lunaku abantu bageneratinga ideas empya n'obukodyo obupya obwo nti kati oyinza okuba nga olina ka 2020 nga tuli mu 2024 ng'abaana bayiza dda obugeri gye bagenda oferamu abantu mu 2026 kyokka nga tuli mu 2024 nti ensi engeri gy'edduka speed n'abantu bano bongeddemu nnyo obuyiiya n'obukalabakalaba okulaba nga bagezaako okumanuvalinga. So yembeera eyo nange kambabuuza ekibuuzo bannange. Omusajja mwalaba obutambi bwe nga bwakateebwa buvumaganya gavumenti era abamu ku baasooka bupositinga sebo baaludda luwabula gavumenti.
Juma ensonga eyo nti nga bwe nkugambye nti ebiseera ebisinga twetaaga kati okudiginga nnyo diipa. You get? Nti kati biyinza okubeera essomo bagamba okuyiga tekukoma. So toyinza kunenya muntu ya postinga katambi ako kubanga era okyewuliddeko nga ngamba muzeeyo nzijukiranga nkukolako interview nakugamba wateekayo enamba zange ezesimu nga bazisoma yalina ekigendererwa gwali kufuna sente. Yes, nti nze nakola ndaga engeri omugalo gye gumunyizeemu n'engeri gyayinza okuguyitamu nga tulaga ensi nga twagala bate abantu okuva mu Ebola. Naye muzeeyi yakugamba wasoma enamba yange nti okitegeera kiri akijjeewo nti namugyako interview mu 2022 era kyembadde ngezaako okumubuuza nti onzijukira mu 2022 ng'atoŋŋamba baakuta 2023 naye akoze eki n'ayogera ati gwatamanyi atamanye wakawa mu gye babazaala n'ayogera gye banzaala nga bagamba nti omukalukalu tajja busera. Bajjajja baali bagezi bannaye nga bagera engero zino bajjajjaffe baali bagezi nga zituukira kati wano kituusi olugero olwo ndowooza mululabye lutuukiridde nti omukalukalu takola ki oteekawo kino n'akuteeka ku kino oteekawo kino n'akuteeka ku kino so kati yemmere eyo gye tuwangaaliramu. muzeeyi obugagga tebuma kale tweyanzemaaso n'okubeera nga mutugoberera Icon Media Beyond the Newsroom kuteka Feels Exclusive tugamba ekigambo kimu kyokka muganya okwongerako ya kameramani tulinayo nenva mityana yes facts with your source naye tubadde naye kakati channel zino esatu muzigoberere bulungi kubanga tukombayinize efforts okulaba nga tujjayo ekintu kino fitsefe twakitandise naye ate bw'okigobinga byoni twakitandise bangamba gwe wammwe muli basawo baganda nze waffe ndi musumba muzeeyi noza tugatte spiritual tugenda gatta amaanyi gwe kyolina omumanya ku bye twawulidde byonna muzeeyi yasoose kusaba mu kamera kati engeri gye yatuddemu naawe yakuwayiriza nti naye mundu gyeri oba teriyo kale mwerabebere bulungi mweraba mu ngeri ey'okusaba obuyambi mwebale tugoberera episode yegenda mu maaso n'okubeera nga eddako kuleetedde omwami eyankubidde esimu n'antegeeza nga bwe yamubba ebintu bye byonna n'abimalawo n'agamu kwagaaga ntiisatiisa nze nno bwe nti mbasibudde likinga followinga sharinga subscribinga Beyond the Newsroom akuma atakwemera mpeera